Essomero lya Seeta High ettabi ery'e Mbalala mu disitulikiti y'e Mukono lyakwata ekifo kya kusatu mu bigezo bya siniya ey'okuna mu ggwanga. Kati bategese okusaba kw'okwebaza Katonda olw'abayizi baabwe 214 okuyitira mu ddaala erisooka. Emisa etandise na kusimba nnyiriri ng'ekulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo ky'e Mulagye, Reverend Father Gerald Wamala. Ono awabudde abantu Katonda baasukkulumiza bulijjo okuyamba ku bannaabwe ng'awadde ekyokulabirako ekya Minisita Jesse Muyingo ne Mama Rose Muyingo abatandisi b'amasomero ga Seeta aboweerera abaana basoma mu 1000 okugatta ettoffaali ku byenjigiriza by'eggwanga lino. Yayambye abaana bangi, abaana bayambye mu parishi yaffe gy'ava basukka mu 1000. Nyokubiza Abannayuganda naffe buli mwayigeka nabona bakodde omukisa beerako omuntu gw'oyamba. Mu misa eno abayizi n'abasomesa batonya ebirabo eby'ensimbi ssaako n'ebikalu. Abayizi 18 baafuna obubonero 8 n'abayizi abana baafuna obubonero 10 Davis Kafumbe, pulinsipal w'amasomero ga Seeta bakwasiza ssikaala okweyongerayo n'emisomo gyabwe mu siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga mu masomero ga Seeta okumala emyaka 2 ku bwereere. Boniface Sebukalu omukulu w'essomero lino yeebazizza gavumenti n'abatandisi b'amasomero ga Seeta olw'okussaawo embeera ennungi esobozesa amasomero okuweereza obulungi ng'alambuludde ne ku ssikaala eziweereddwa abayizi bano. Kwebaza bakama baffe Maama Rose Muyingo wamu ne Honorable Dr. Jesse Muyingo, buli mwana eyafunye 8 mu 8 nga mbalabye obungi abo bonna tubadde tubagabira amabaluwa nga bagenda kusomera bwereere eddaala eriddako. Abazadde basiimye olukiiko olufuzi olw'amasomero ga Seeta olw'okubakwasizaako ne bawa abaana ssikaala. The bursary from the school, I really want to thank the administration of Seeta High School. Tubabawaira abaana 18 okusomera obwereere. Abamu ku bayizi era nga bye basinga mu ssomero lino boogedde ebyabayamba okuyita ate ne basiima n'ababawadde ssikaala. I want to thank the school so much for everything they've done for us. Never Seeta High School Mukono, bursary.